mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala eyambuuzizza nti otegeera otya nti obuugi buyidde, nti obuugi obuyidde obutegeera otya, kuba nti nayogeddeko ne ngamba nti obuugi obubisi nti bulumya olubuto. Kituufu ekintu ekyo nakyogeddeko ne mbagamba nti ebikyasinza okulumya olubuto obuugi nga tebuyidde bulumya olubuto. Yo simanyi oba mukimanyi, era nammwe mu abafumbira abaana abato obusera oba obuugi obw'okunywako mulina okubuggiisa. Bwe bugaana okujja omwana oyo aba ajja kuluma olubuto, wamu n'amata gennyini gateekeddwa okujja bulungi. Nze era nkyewunya n'okyewunya abasinga ateekako amata ku kyoto kasaga bimba omulundi ogusooka ng'oli agaggyako galowooza gayidde. Nedda, amata g'obeera oteekeddwa okugalekako ne gabimba, ebyokubimba ne gabivaako ne gatandika kutokota butokosi, awo gajja kuba gayidde. Kuba amata buli we gabimba gatuuka essaawa ne gabivaako, gasobola okubimba emirundi ng'ena oba esatu oba etaano, tegaddamu kubimba, gasigala gatokota butokosi. Kati awo ojja kumanya nti amata ago gayidde bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kati ono abuuza nti obuugi ntegeera ntya nti obuugi buyidde. Obuugi obwo osobola obutegeera bulungi nnyo. Kyendabye kyengenda okola, abantu bangi ebintu bingi bibasumbuwa okufumba. Kyengenda okukola ngenda kulikodingayo akantu nga mbayita nga mbabuulira nti musobole okujja mbayigirize ebyokufumba, naddala ebyo ebisookebwako ebyanguwa. Mu abakyala, mu abaana abawala nja bayigiriza, jasi mujja kusasulayo akasente akatintini akagula ebyo ebyokuyigirako mbayigirize okufumba. Kuba ebisinga bibasumbuwa, kuba kati ono yambuuzizza nti otegeera otya nti obuugi buyidde. Kati obuugi buno oteekako amazzi bulungi, tugeze mu sefuliya, amazzi we gatokota tabula ebbali obuwunga obuugi butabule mu mazzi amabisi. Omala obitabula biyiwe mu mazzi gano agayidde, sigala ng'otabulamu bireme kukwata. Olaba nga bukute beera ng'oyongeramu ku mazzi amabisi bubeere nga butokota mu butuufu bwabwo nga tebukutte. Kati bw'otandika okutabula buleke bubeere nga butokota nga bw'otabulamu, butokote nga bw'otabulamu. Bwe butokota okumala eddakiika nga 10 nga butokota, osobola okufuna amata, oba olina amata n'ogayiwamu. Yiwamu amata bulungi. Omala okuyiwamu amata ago buleke era butokota okumala eddakiika nga 10 nga w'obutabulamu. Kati bwe ziwera eddakiika ezo 10 ng'omaze okuyiwamu amata ne butokota eddakiika 10, nkusaba okendeeza omuliro, obuugi obwo obulekeko. Omuliro nga mutini, busigale nga butokota mpola mpola, bulekeko bubeereko. Awo genda okola emirimu gyo ogw'omuliro, busigale nga butokotera ku muliro ogwo. Tebujja kusiirira wansi, tebujja kusiira olw'ensonga nti omuliro guba mutono, kuba ekisiiriza obuugi obwo wansi kubeera nti omuliro muyitirivu ate nga tobutabulamu. Osobola okuggyako bulungi nnyo omuliro nga bwe nkugambye ne gusigalako ng'omuliro mutini. Bw'oba ofumbidde ku kuuka oteeka mu nnamba nga 2 bw'otyo, bw'eba gaasi era okendereza ddala n'obuleka ku muliro omutono. Awo genda okola emirimu gyo, buleke butokote okumala ng'essaawa nnamba nga buli okwo. Naddala nga bwa mwana muto bulina okutokotera ddala ne bujja, buleke bubeere ku muliro. Bugenda kutuuka ekiseera buwunye akawoowo, onaaba ofumbira mu nnyumba ogenda kubeera ebweru obeere ng'owulira akawoowo ako ak'obuugi obwo. Obuugi obwo bunaamalako obudde obuwanvu era ojja buwulira nga buwunya akawoowo ako akalaga nti ky'ofumba kiyidde. Bwe kityo bwe kiri, kyenjagadde okubuulira. Obuugi obwo osobola obumanya bulungi nnyo nti buyidde. Ekisooka kubuluyisaako ku muliro, ekyokubiri buwunya akawoowo, bufulumya akawoowo nga buyidde era obeera ojja kukawulira. Bwe kityo bwe kiri. Kansubi okitegedde bulungi gwe yabadde abuuza. Obuwunga bukambwe nnyo ky'olaba nti era n'akawunga kalimu empulunguse era nako tekaba kalungi kukalya, olubuto terusigala kyekimu ng'okalidde. Naddala ako akalimu empulunguse kiba kiraga nti tekaakoze tekaayidde, oba oliiramu akabisi. Bwe kityo bwe kiri. Kansuubire nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.